Bannayuganda bannange abalungi mbaniriza nnyo nga bulijjo zibeera essaawa 11:30 ez'ekawungeezi ku Lwomukaaga ne mbanga mbatuusaako ebyobulambuzi mu nsi yattu. Wano mu masekkati tugamba nti nno entasiima ebulaajuwa era tubeebaza nnyo nnyini ddala be tusobodde okulambula ffenna wano ku Bukedde TV naddala mu pulogulaamu yaffe eya Uganda Ekkula. Omwaka 2018 tufubye nnyo okutuusaako oba okulambuza ensi yaffe eno Uganda, Katonda gye yawa okubeera ekkula. Naye nno omwaka 2019 katusooke tukujjukizeeko ku bimu ggwe by'otaalaba era tula okkalire tulambule ffenna. Bwe twali tulambula twakulambuza amambuka, obukiikaddyo, amasekkati, obukiikakkono n'obugwanjuba. Munnayuganda munnange ggwe omulambuzi, na wano twakulambuzaawo. Nga tuli mu kulambula kwaffe kuno mu Uganda yettu eno Katonda gyewa okubeera ekkula, tuli obukiikaddyo bw'eggwanga Uganda. Nga bwe nakutegeeza nti nno mu kulambula kwaffe Matheneko Bokola kye kitundu ekyeno ekirimu ebyobulambuzi byetasaanye kusubwa, naye nga ono gyeno tusubwa ennyo okujja okulambula ekitundu oba omuli ennyumba eziyitibwa amanyata. Amanyata mu Luzungu kigwayo, amanyata mu Luswayiri kigwayo. Ffe aboogera obwogezi Oluganda amanyata weekiri. Mpozi mu byobulambuzi ne kilasita nakyo kibeerayo. Mu mbeera efaanana bw'etyo neegasseeko omukulu wano Paul Sebo. I am called Paul Paksa from Kapelmuru Sub-County, Kotido District. As you view me here, I am on top of a viewing site of the tourist site called Murupos. Okay. Agezaako tunyonnyola nti nno wano we tuli olunaku olwaleero agenda kuba akuwako nvu n'akagga, nga wano tuyimiridde we wali olwazi oba lwayise olusozi lw'osobola okuyimirirako n'olaba amanyata gano n'embeera ey'obudde ennungi ng'oli mu kitundu kino. Looking at this place, it has a large number of population. That is 28,299 people living here as per the last census. The total number of households here is 3,213 households. Karamoja has two of the three tribes throughout Uganda that we don't know where they came from. We don't know where they migrated from. In actual sense, the Batwa people are one of them. They are not in Karamoja, but in Karamoja we have got the Ik people and the Tepes people. The Ik live on Mount Morungole on the northern side of Karamoja. And then the Tepes people live on Mount Moroto, on Mount Napak, and on Mount Kadam. So it is just so wonderful that even now the culture of the Hik is coming to be learned, because for quite a time they have never been known. They have really never been known. The Karamojan community, they are in the Atekere group of people. Na wano twakulambuzaawo. Nga otuvuddewo katugende butereevu ew'omukyala nga ye amanyiddwa bulungi ddala nga omukyala ayitibwa Rosemary ono naye asangibwa mu Kabongo wano, naye atunnyonnyola ku mmere efumbibwa wano era n'omugaso gwayo. Y'abaffe emmere ya wano mu kitundu kino etandika etya era ekomekerezebwa etya ate nga ya bbeeyi. The best dish of the Karimojons, that is how it is made. The first thing that lands into the calabash is the nuts, the groundnuts,
After the groundnuts, you pour the honey. We don't use sugar here. Then after that, you get the pounded meat, which is already dried after boiling, and mix in it. Then later, we get the pounded cucumber seeds. Then after the cucumber, we pour the cow butter. After mixing all these ingredients, and this is what we call emuna in Ngakarimojong, and we normally call it the best dish for a Karimojong person. Okay. Yes, it's basically for the very important visitors, and the visitors who have paid cows to the bride price to a family of a woman. It can last a year before it gets spoiled. It's very nice. Karimojong delicacy. Na wano twakulambuzaawo. Naye wano wetuyimiridde tuli ku Mere Hot Spring. Nti Hot Spring ensajja bagiyita Biteete. Kati oyinza okwebuuza nti yajja etya era evaawa. Kati tulina Hot Springs bbiri, waliwo enkyala waliwo n'ensajja. Kaakati nze ali wano ntandise okubeera mu sawuna yembeera gye ndimu, naye maama ku zombi eriwo ennene eriwo entono. Kati Hot Spring eno ensajja yesinga amaanyi era yesinga obunene. Ne obeera nga kiri mu buwanga omumanyi abasajja babeera b'amaanyi okusinga abakyala. Kati naye n'ensajja tetufumbirawo mmere kubanga era kya buwanga nti abaami tebafumba abakyala bebakola ki? Bebafumba. Kati ensajja ojja n'ogiraba bulabi naye ng'enkyala yeefumba. Kati ono oli ani erinnya? Kati oli bamuyita Biteete. Omukyala ate? Omukyala bamuyita Nyansimbi. Alabika luvannyuma lwa nnaku mmeka ku bbaawe? 3 nga bbaawe amaze okubula. Kati gano gannyogoga gatya? Ho! Gookya kwata mwolaba olyoka owulire. Olyoka omanye nti gannyogoga oba gookya. Wombo. Lwaki ku musajja situfumbirayo? Owaaye ekyabuwanga nti abakyala bebafumba. Bebafumba. Yes sir. Tulageeko ku bye tufumbye wano olwaleero. Kati amagi gaagano tugenda gajjayo ge tufumbye. Kati tujjayo amagi tukwata ekijiiko ne tugajjayo naye gabeera gookya. Kati twamaze okufumba ssaawa zino tujjamu amagi. Gatwala dakiika 10. Naye atayagala amagi gayidde ayinza okukozesa dakiika 5 oba 6. N'alyoka agajjamu n'alya. Kati obanga olina muwogo naye oyinza omuleeta, lumonde, amatooke, ennyama n'enkoko byonna tufumbiramu wano ku Hot Spring enkyala. Naye gaba gookya. Kati olina ogateeka wano ne gawola bulungi. N'olyoka ofuna akantu kogateekako n'ogatwala n'otuula wali n'olyoka olya. Na wano twakulambuzaawo. Nga luno lwe lusozi lwaffe olw'ebyafaayo oluyitibwa Kagulu. Kagulu Hill lusangibwa Buyende nga bwe nakutegeezezza. Nga bwe luli olusozi twandiyagadde okumanya n'akulaba. Agenda kulambula wano kyenkana kitya oba olusozi luno lwenkana lutya obuwanvu bwalwo? Obuwanvu bw'olusozi luno lulina fuuti 13,600. 13,600 obuwanvu bwalwo. Kakwate ki akaliwo wakati wa bannaffe abawano abasoga n'abanyolo? Kati akakwate akaliwo abanyolo be bazaala abasoga. Bajjajja baffe baava Bunyoro ne bajje ne Kagulu ku lusozi nga bw'okimanyi edda baatugambanga nti ale people stay on the caves, so be baatambula nga bali mu kwagala wawe banaatuukira. Abedda tebazimbanga amayumba, bayagalanga ensozi ezaabeerangamu empuku. Kati olwatuuka wano yatambula n'agamba, ho Kagulu, this is a high place. Wano wentuuse wali walungi bwe wati kuba mulimu empuku gy'oyinza okusangamu nga walina obugazi obw'efuuti
40 by 40 empuku nga ye obugazi bwayo munda. Era empuku eyo tugikozesa mbwa chiefdom tugitwala nga first settlement. Ono mukama namutukula mwe yatuukira ng'amakage bwe kyawandikibwa edda nti abeeda babeeranga mu mpuku. Abaana b'omukama namutukulu gweyogeddeko ne mukyala we kyeki? Abaana abo abeeda nabo baali bantu nga bazaala. Abaana abo baali abaana 5 bwe baatuukira awo nabo ne batandika okwebeezaawo nga famire. Kati kitegeeza famire yaabwe. Kati nno katusooke tuwummulemu katono nnyo n'oluvannyuma ate tugenda kubanga tukomawo.